Abakulembeze ba KCCA ku mitendera egy'enjawulo batandise okulambula amalwaliro ga gavumenti agali mu Kampala okulaba mbeera ki galimu n'okulaba oba obuweereza obutuuka ku bantu bumatiza. Bano olwaleero batandikidde ku Kisugu Health Center erisangibwa e Namuwongo mu kkombolola y'e Makindye. Bano nga bakulembeddwa mmeeya wa Makindye alingana Mulyennyama bategeezezza nti ekizibu kye basanga ly'ebbula ly'e Ddagala erikola ku ndwadde eza bulijjo ng'omusujja, ssenyiga n'akafuba ebitawanya nnyo abantu. Okay, in OPD, the number of cases which we register are always for malaria, they are always for cough and cold, and we also have some people with hypertension. Those ones, they take the lead. Akulira eddwaliro lino Dr. John Moro ategeezezza nti ekitongole ekigaba eddagala ki National Drug Authority kitwala ebbanga ddene nnyo okugabira abalwalira eddagala ekikalubye ennyo obuweereza bwabwe eri abantu. We used to have a constant supply of drugs, but of recent, especially for this year, we had no supply from national medical stores. It has taken 6 months, and that has caused us some issues. It has caused us to lose, especially OPD patients who may want to come mainly when the drugs are there. Bano era Balambudde wodi y'abakyala mwe bazaalira ne babako n'obuyambi obubaweereddwa okulabirira abaana obulungi. Nenebaza mmeeya ne minisita wa Makindye okumpa bino ebintu byonna bimulaba wano. Tweyanza nnyo, tweyanze nge Katonda abaddizeewo. Road Mayor osigaza omutima ogwo gw'olina bakiyita nze nasomako kye bayita teamwork. Ng'osigala n'ekintu kye bayita teamwork, naffe abantu b'emabega tujja kusigala nga tukugoberera nga tumanyi nti tulina omuntu alina omutima gw'abantu, omuntu akolerera abantu nga tumanyi tuli naye. Kisugu Health Center lirimu ku malwaliro aga gavumenti agali mu Kampala agasinga okubamu omujjuzo olw'abantu abangi aliyonira nga buli lukya lifuna abakyala ab'embuto abataka wansi wa 12. Especially antenatal is exceeding. We can get like around 150 per day, and then those who are coming for labor, we can get 10 per day. Okusoomozebwa kw'ensanze eri abalwadde kiri ku Ddagala, naye ekyo poliisi ya gavumenti kyova olaba oluusi expiringa. Kati tulina okukyusa poliisi nga amalwaliro bagasappulayinga okusinziira ku bwetaavu. Owulidde nga amalwaliro bagasappulayinga okusinziira ku bwetaavu, so sigamba nti luvannyuma lwa emirundi 4 mu mwaka, kubanga gwojja kusappulayinga kuba kati lino eddwaliro olabye tusanze ab'Nansana, tusanze ab'Ensangi n'abaawa. John Mary Sebofu akulira ebyensimbi mu KCCA agamba nti KCCA terina buvunaanyizibwa ku ngabanya ya ddagala mu malwaliro, nti ebizibu byonna biri mu minisitule ya byabulamu. Kyokka ono ayongeddeko nti obuzibu bwonna buva ku mbalirira ya KCCA etamala, so nga n'ensimbi zibaweebwa nga KCCA zijjirako obukwakkulizo. Naye nga budget ya KCCA yonnyini entuufu okusa ku strategic plan ya KCCA mu kiseera kino kitwogereramu eteekwa kuba biliyoni 108 oba 1.8 trillion shillings per year buli mwaka. Ekiseera gavumenti ziteekeddwa okutuwa, naye ku olwo mu Novemba omwaka oguwedde yagamba nti 2023-2024 tujja kukozesa biliyoni 397. Obwo busente butono nnyo twali kibinza kukola. Amasomero n'amalwaliro by'e Kampala katulina obbawa assistance ey'enjawulo nga KCCA basobola okuimprovinga. Robert Mwanje, BBS Telefina, agesigika.